Mwanyi kye kimu ku birime ebyali ebyettunzi wano mu ggwanga wabula nga kyagwa ebbeeyi mu bitundu ebimu nga Zigoti ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana ssaako n'okulumbibwa obuwuka. Leero abatwala ebyobulimi mu disitulikiti y'e Mityana balambudde ennimiro z'abalimi wamu n'okubawa amagezi ku butya bwe bayinza okubeezaawo ekirime kino. Kireetera emmwanyi obutaba ya mutindo kunoga mmwanyi nto. Kyetaaga n'onogenda emmwanyi eno eyengedde esobola okuzitowa. Tugisimba tutya spacing, tuginoga tutya, tugyanika tutya, tugituusa tutya ku kyuma ekyomusunsuzira ate tugyesunsulira tutya nisobola okuba nga tugasseeko omutindo tusobola okufunamu okusingako. Abalimi baloopedde abakugu bano ebizibu bye bayitamu omuli ebbeeyi entono kwe batundira emmwanyi zaabwe nga kati eddebe ligula shillings 1400 ekintu ekibazizza nnyo emabega. Nzeemu erwala nnyo obuwuka era basobola okutuyambako ku nsonga eyo. Batubba baani bakirebe abajja ne bagula ku musiri nga bagula mu ndebe. Abantu bano ab'endebe babadde bagenda nga babayitamu nga bagula n'emisiri nga emmwanyi zikyali ku miti ne bazibagulako ku bbeeyi eya wansi ennyo ne bagula n'ebikopo ku bbeeyi eya wansi ennyo. Beemulugunyiza ne ku buwuka obuli emmwanyi nabwo bwabafuukira ekizibu ng'ate eddagala erisinga ku katale ffu ekibaviirako okufiirizibwa. Mariam Nsubuga nga mulimi wa mmwanyi asabye abakulembeze okubakomezaawo ekyuma ky'emmwanyi nga kino kyakubayamba okuzza engula ebbeeyi y'emmwanyi eyasereba. Naye kati omukyala ajja kuba asobola okujja n'agiyanikire bw'aba asobola kuba tulina space ayinza okugiyanikira ku kyuma awo ate ne tugimusunsulira ffe ne tumugulako kase. Mu kifo ky'okutunda ono kibooko oba ogula ebikopo bino byabagulako oba okugulira ku muti kati awo abafunamu ssente nnyingi. Omu ku balimi bano Samuel Seviri asabye abalimi banne okukozesa ennima ey'omulembe kibasobozesa okufulumya emmwanyi eziri ku mutindo. Mmwanyi gyekoma okuba ennungi gyokoma okufuna akatale akalungi, gyokoma okugirabira obulungi gyokoma okugifunamu. Bw'olabirira obubi tofunamu, bw'osimba emmwanyi etali nnungi nayo tofunamu kubanga tevaamu quality eyo eneekola essente ennungi. Ate ye atwala ebyobulimi ku disitulikiti Herbert Lutwama asabye abalimi b'emmwanyi okwekolamu ebibiina by'obwegassi nga kyakubayamba ku kutumbula ekirime kyabwe nga bafuna akatale akalungi. Ebyokulaba nga tukola cooperatives okulaba nga tuzizaawo ebibiina eby'obwegassi mu disitulikiti y'e Mityana oba mu disitulikiti mu Uganda ebibiina omujjafu gye tukola. Tukolagana wamu ne Uganda Coffee Development Authority ne poliisi tugezaako okulaba nti tukitambulirako okulaba ng'abantu banoga emmwanyi zokka ezengedde. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.